Bali agadde okumanya embeera eriwo essaawa eno wakyaliwo okusika omuguwa ku nsonga z'ewalusi nteekateeka ki eziriwo ku lusozi ewalusi era ki ekigendera ddala mu maaso? Nja kusookera ddala okwebaza bannayuganda ddala abantaddemu obwesigwa naddala omwami Mutaka Muwanguzi nannyini square mile ezo empitirivu olw'okusalawo okujja okuneegayira n'agamba nti olw'embeera ey'ebyobuwangwa okwonooneka n'okwonoona emisambwa gyaffe egyaliwo egy'ennono bagenze okutuula okulaba n'okwebuuza ku Bwakabaka bwa Buganda n'emisambwa gyennyini okubaba obubaka nga bagamba nti Namutebi gwe beetaaga mu kifo ky'ewalusinsi. N'olwekyo ntuuse okwebaza kwange eri Omutaka Muwanguzi n'okwebaza poliisi ey'e Luweero n'okwebaza offices ez'ebitongole ebikuumaddembe wamu n'okwebaza gavumenti eyavuddeyo negamba egenda kunkwatizaako okulaba nga tutereeza ekifo ky'ewalusi. Ebintu byonna buli awabeera ekirungi wabeerawo n'ekibi. Tosobola kusanga muswete gokka nti olw'okuba Maama Fiina bakulonze ojja kusanga Kaserengeto olina okusangawo n'obukonko. Naye nze kye ŋŋamba kiri kimu, abandibadde bakayaana bandibadde banneegattako ne bannyamba bwe baba balina amagezi nabo ne bagampa, kubanga kati kitegeeza nti omulimu gutandise okugenda mu maaso. Era ntuusa okutegeeza eggwanga lyonna nti omwezi gw'okuna omwaka guno 2020 lwe tugenda okuba n'ekikujjuko ekigenda okuŋŋaanyizaako abasawo bonna mu Uganda n'abantu ba bulijjo. Gwe mulundi ogujja okusooka okugatta abasawo b'ekinnansi n'abantu ba bulijjo be tujjanjaba abakkiriza mu buwangwa n'ennono n'obuwangwa bwabwe, kubanga bwe tugamba obuwangwa buli ggwanga lirina obuwangwa, naye olunaku tugenda kuŋŋaanya kuba tumanyi nti Luweero ly'ettabiro ly'amawanga gonna, naye ate era nga bangi bakkiriza nti obuwangwa gye buli. Ate era abantu abo bagenda kubeera musingi okunnwanirako okulaba nga ekifo ekyo kitereera, kubanga ekifo ekyo tukirabira wano mu bufunda bwakyo. Ekifo ekyo kirimu emisambwa, kirimu obuwangwa, kirimu n'ennono, abantu bangi tebabyawula. Ate kirimu n'ebyobulambuzi binene nnyo, nti amawanga agasinga mu Afirika tetulina bifo bya bulambuzi nga kifo kya Walusinsi. So kirina omulimu munene nnyo okukitereeza, okukiyooyoota, okulaba nga tusobola okituukaganya n'omutindo. Naye ndi mukyala mumalirivu, ndi mukyala mupakasi, ndi mukyala manyi bwe nkwata obulamu bwange nja kukirwanyisa, ndabe nti mu myaka nga 3 kijja kubanga kituukaganye n'omutindo omuntu gwakyetaagirako. Ng'omuntu bw'ava n'agenda e Walusi tamenyeka lwa kutambula kuyita mu biwonvu na biko mu nsozi, agendayo ng'agenze kufunamu, kusaba kufunamu. Nga bwe tuva ne tugamba tugenze e Lubaga, tugenze kusaba tufunemu, so si bikujjuko na muntu kuliirawo masappe, kubanga nze ngenze okulaba nti abadde balwana nange babadde baliirawo masappe, kugamba nti kanyimirire ku lusozi bankuba ekifaananyi, kanyimirire ku lusozi ngambe nti ndi kino, kanyambale embugo ntendereze, kanyambale, naye nga masappe. So nga tewali kinene kyamu kikola kiriwo. Maama Fiina ndi mukazi wa misambwa, mmanyi bwe ngenda okukwata ekifo ekyo emisambwa giyimusa okuba nga giyimirira. Abantu abali agadde okumanya ekifo kino bakuwadde obwannannyini nti n'ekyapa kyakyuse kya Zemmannyago oba oliwo oversee biddukanyizibwa ku kifo kino? Abasinga obungi balowoozezza nti mwami Muwanguzi bwe yayogedde ekigambo ekyo yakyogedde mu bigambo ng'abantu. Nze mwami Muwanguzi yantuukako ndowooza emyezi 6 egiyise ne guruupu ye ne famire ye nga bansaba nti mu butuufu Maama Fiina tukusaba oddukanye ekifo. Nze nno mu kusooka nali manyi nti ekifo ekyo kya Bwakabaka bwa Buganda, ttaka ly'Obwakabaka. Kati ngenda okutuula n'omwami Muwanguzi ng'ekifo kyakyapa eky'obwannannyini nti mwami Muwanguzi Mukiibi ye nnannyini kifo ekyo ekiriko mayiro eziwera 5. Naye nalagana naye ne mugamba nti wekiba ng'oyagala nkulaakulanye ekifo ekyo n'okuyimusa emisambwa gy'abajjajjabo gidde engulu, njagala ombwire kikyogenda okukola. Mwami Muwanguzi bwe yajja ssebo ne bannyabo kyewuunyisa, kubanga nze mwami Muwanguzi tamanyi nnyo. Mwami Muwanguzi andabanga mmwe abandaba bwe mundaba. Mwami Muwanguzi teyandinneesize, naye mwami Muwanguzi yagamba nti kankyuse n'ekyapa bwe kiba kyetaagisiza kidde mu mannya go oleme kufuna bakutawaanya. Bw'oliba oyagadde oli nzijukira oba omuntu okugamba ekintu ng'ekyo nga tomuwadde wadde 11. So ekyapa ekyo nkiriko ng'obwannannyini ne mwami Muwanguzi nga tuli abo babiri, kiri mu buwandiike, kiri mu byapa. So si kyagamba nti
yampadde buwinti girobeerako ng'omuntu bw'anaafu butwe n'agamba nze kati nazimba ekereziya ewaffe ekyabazaala nabagwira amabaati ne mbagulira buli kimu kyonna ne mukwano ne wemba nfa sobola genda nenzigulawo kereziya ya kyabazaala tekisoboka ne ngamba nti ndi buli anti tekereziya eno yange tekisoboka nenga weerere mu byafaayo so sikuva eno gamba nti naye guni mama Fina mpaka akafunzimbeko ne bakakuwa n'ozimbako n'oza nti ekifo kikyo tulabe wano zi poliisi omuntu ayinza okugabira poliisi ekifo n'agigamba zimbaawo mbawaddewo ate enkera n'abagamba mumpe ssente okusasula ekifo kati abadde bazimba ku Walusi oba ayinako kizimbe kye yazimba oba ayinako nju gye yazimba oba ayinako masappe ge yakolerawo ebyo byonna biri anda Mama Fina biri anda Mama Fina oba wazimbako nju oba wazimbako kifo kya masappe oba wazimbako kereziya kiri anda Mama Fina kubanga ekifo kye Walusi tekiriiko mayumba matono kuliko n'abazimbako ekyaki abo nabo yabawa waliwo n'abazimbako amasomero abo nabo yabawa waliwo n'abazimbako ennyumba waliwo n'abazimbako ennyumba ennene abo nabo yakola ki aba omuzimbe so ebifo ebyo byonna biri anda Mama Fina n'emisambwa gyawo. Mama Fina abatulaba baali agadde okumanya in particular senga kulannama ne munywanyiwe Jjumba bavuddeyo ne beemulugunya nti bagenda mu mbuga z'amateeka bagenda kulaba lawyers baabwe bawandiike ebbaluwa nga bakulanga bakuvuna n'okusaalimbira wootalina kusaalimbira kye bayise trespass bawukopingireko DPC n'abagwa mu kkowa eryo nennyini kifo bamuwandiikire okugaba ekifo ekyo mulundi omwokubiri okyogerako ki siina kyenkigaana omanyi buli muntu alina bwavuunula ebintu bye bwe baba balina obuwandiike ne mwami muwanguzi ng'abawa ekifo ekyo nti mbaguzizza obanga akibawanga abasenze obanga aliwo obulagaane ng'alina liizi gye yasiba nabo obanga waliwo entegeeragana yonna eyali mu lupapula nga balina omutaka muwanguzi ekiwandiiko kye kati bagende mu kkooti bamuvunaani ffe weetuli abajulizi bw'abanga bagamba nti ne Mama Fina yalimu nange banvunaani zino kkooti za Uganda naye ekibi nnyo okwogera ate ebintu by'oyinza okwejjusa oli omwami mukulu buli kintu kye bwino bwino akolera mu bwino naye baba balina bwino gwe baba bagenda naye mu kkooti amulwedde ogenda nabo mu kkooti ndowooza looya bandi babadde babawa amagezi omanyi looya amala emyaka mingi ng'asoma asobola okugamba nti wantu tawaana wano genda looya bw'aba agamba nti genda nga bagenda Mama Fina tebalina kye bamuvunaana Mama Fina bamuwa bubi kyotegeeza oli bw'akuguza empewo okwata gwe yaguza mpewo oba okwata eyatunda empewo kati olinze so okutunda ekifo kino n'ekitunda bwe mmala okukitunda nange ne mmala ate oli gwe nkiguza n'aguza omulala bakwata nze n'olwekyo nze mu bufunze obutonotono nze omuntu wa P3 ke mmanyiimu ako kubandudde ne balooya wadde saasoma mmanyi nti babavunaana mwami muwanguzi n'agamba nti natunzeewo mu bukyamu mu nsonyiwe n'abawa ekyapa kyabwe oba n'agamba nti mundaga ebiwandiiko waliwo layini egamba nti erimu ku masaba agasingawo obunene be baalizimba mwe bagattirwa kulannama ne Jjumba ng'era balaga nti byebimu ku bukakafu obulaga nti awo waabwe bayina n'ekiwandiiko endagaano nga bamuwa obukadde 5 bakkiririza so bagattirwawo ate bwe baba balina endagaano ate bayomba bagende bugenzi mu kkooti bamuvunaani kati nze bangattira ekibuli wange nyinza n'okukwata obukadde 10 nembuwa kibuli erongoose basiige langi ne bayooyoota ne bakola buli kimu deni olw'okwagala okutuukiriza omutindo gwange nyumisize ekifo ekyo mwemba nkoze eki mwendaze ndowooza tugenda mu makanisa basebo ne bannyabo bulijjo mutulaba nga tusonda ssente mu mizikiti kati nze nagula ogweggogonya omuzikiti gweggogonya gwange nakwata obukadde 8 mu kashi si gwange ne wemba kati ngenda kusaalirako ntwala mateeka situla wali awasookerwa naye nga nze yagugula mwalaba ku mawulire nga nkwasa omuzikiti
abegogonya gwali kubalwanyisiza emyaka kumpi 2 nga batemagana balwana naye nagula ku lwa Katonda kati simanyi enjawulo ya mukyalo oyo nti bateesa n'oli oba yagula omanyi okugula kuyina enjawulo n'okupangisa ate okupangisa kuyina enjawulo n'okusonda bwe kibanga ekizimbe ekyo tekyasangibwawo ne bagenda bugenzi nga baagala amasapi balongoose ekifo kati awo ye mwami muwanguzi yaŋŋambedde nti abalinze baluwa yerudde omutuukako ey'abalooya era n'olwaleero nsuubira okuba babadde bagenzeeyo nga bagamba baagala kugendayo waggulu ebbaluwa efulumye okuva ewa DPC okuva ewa diso okuva ewa OC babagambye ntambule neeyambule muyoke mumanye nti emisambwa gyanzijulako yemwe abagamba mujja wange gye mbajjanjabira mumanye enzijanjaba yange tosobola gaana muntu kwesa bwongo bwe kwogera kyaba yagadde naye obwongo bwe bumuweereza butya twakedde ku makyanga buli muntu obwongo bulina kye bumuweereza kirala kati omuntu bw'avaayo n'akwata akinga nti toyina wadde akabeewo k'enjuki kati gwe alina akabeewo k'enjuki lwaki emisambwa tegyakunoyiza negikutwala ewalusi kuba gw'ogirina ate emisambwa gyesiimira kati ejjama Mafina gyamunoonyezza bulenga okumutwala kati enjawulo bannayuganda mu abayino gisalawo nze ekyokuŋŋamba nti nina empewo sirina mpewo tebinkwatako ekikulu obumanyi bwange bundi mu mutima eringa ddiini omuntu okugamba nti musajja yeeyisanga atali musiraamu yeeyisanga atali mulokole gwe nga mu mwoyo gw'omanyi nti oli mulokole oba oli musiraamu tebikwatako omuntu w'ensi eno tayagala ali bulungi kino kyendimu tebakinyumirwa baagala kundaba nga ndi eri kyabazaala mu nfuufu aye naye bayinza okugaa nti si gy'ozaalwa n'otunuulira so abo abantu boogera module y'ebintu naye basebo ne bannyabo kyenjagala obbagamba Maama Fiina yatandika obusawo mu 97 nkakasa mwenna ensi n'ensi tuleke kuba ono abaayogedde nga zze buzzi ndowooza oba nga avudde Germany naye nga n'owe Germany asoma ku Maama Fiina nti obusawo bwa Maama Fiina bwatandika 97 okuva mu 97 2 n'etandika okulembera abasawo b'ekinnansi 97 naye tambula ne mwannyinaze Ben Gulu nga waateeka omukono w'enteeka Maama Fiina yatandika okubeera omusawo ndowooza nga nkyali wa kitange mukalazi nga nze atema eddagala nze atema omubajjangala biza atema kanneemu nze atemaani nze gwe batuma eddagala kyekyaŋŋana n'okusoma olwaleero omuntu avaayo nga tumugamba nti talina musambwa wadde ogw'enkoko ye muntu asamidde ng'aweza emyaka 4 emisambwa gibajja kukwata ddi kati nze muntu nuulire obusawo buyingidde nina emyaka 97 mbalabalamu nayina emeka ate ng'okuva wali senga mubikula bakagwaundi ya Maama Fiina gyenvudde Maama Fiina baleme balimba ate baleme bafula bataasoma gyenvudde Maama Fiina natandika omukola ndowooza mu mwaka gwa 2004 gyenvudde wa Maama Fiina emabega mutunuulire gyenvudde wange ku pulogulaamu ezigenze zibaawo nti gyenvudde wa Maama Fiina mumanye Maama Fiina atandika ddi obusawo mujja kulaba emisambwa gyankwata gitya mujja kulaba amasabo tulina ameka ewaffe mujja kulaba obumanyi bwa Maama Fiina kuba kati bwenjogera kati nyinza okuba nga byenjogera mulabanga ebitakwatagana kati mubikkule Maama Fiina bw'oba omumanyidde mu busawo nga wezza emyaka 23 nga musawo ate nga mukulembeze w'abasawo oli n'afubutukayo nga tannamala wadde omwaka n'agamba nti ate nze ayina emisambwa nze naye ani aba omufere kyokka ky'oba obuuza from nowhere oli n'agamba nti nze neetundira kino nze ebyo byabasamize sibimanyi Maama Fiina kiri ku likodi ye muntu eyali avuddeyo n'alwanirira n'agamba nti waakiri okufa n'ennyingira mu paalamenti nga simanyi na luzungu neeteekawo embeera nze yamenye likodi okusa oluganda mu paalamenti nyama basebo ne bannyabo emisambwa gyantuusaako obuzibu oluzungu mu luleke kadaga natandika okwogera oluganda Maama Fiina ye muntu avuddeyo n'alwanirira omusawo sinsi okuva ebisaddaaka baana ebibaddengawo abantu nga batemula abantu bakola ebikolobero Maama Fiina okuva kuba muguluma omwana Mapera gwe basayira emyaka gye gyonna okufiira mu kkomera Maama Fiina ng'ali kubasawo alwanyisa basawo bafere nze ndowooza kye bandiŋŋambe nti Maama Fiina abasawo bano bakwasizza kisa abafere naye ate nga mu nsi tubeeramu n'abantu abakyamu n'abatali bakyamu olwaleero munkute muli bannamawulire naye eriyo omuntu ayinza okujja ne kakamera ke nanga ndi munnamawulire n'akutega n'oyogera ebigambo nga so takukwata n'akubba emitwalo gye5 abo gye bali ng'ali ku kiwaanyi nagayogera toyogedde bulungi yogera bulungi otuukirize bino
ne weetema okumagwire ku TV toyiraba, social media toyiraba. So nze kyendowooza nti bannayuganda Uganda ekula. Bannayuganda temukyalimbwa nnyo. Maama Fiina abadde Maama Fiina since 95. Takyukangako. Bwenfaanana bwendi. Maama Fiina abadde mu system y'abantu kulwanira abantu mpaka sikyukangako. Ate nkyabalwanira kubanga okusomezebwa kungi kwenze nfunanga kunzija kuyamba, kunzija kulwanirira eggwanga lyange, kinnafuya. Naye omuntu yenna asuubira okunafuyizibwa mu mbeera eno. Kiriza oddewa mulima amayuuni. Obeera omunaku emmomboze, ozaale abaana babbaawo 18. Naye bw'oba osuubira okuyingira obeerera ke nga ffe bakyerandiza pakasi n'ogwa bugwi, toyina oba kitaawo teyagula ttaka mu Kampala, oli masikini oli momboze, ne weerandiza tewasoma, nti oba bewasoma nabe Makerere be bakulandisizza, beera strong. Ebyo byonna birina okujja ne bikkuba. Nze Maama Fiina nfunye ebizibu bingi. Kati buno mbutwalanga buzibuzibu. Oli ne bwayogera ne anvuma n'akola ati abanzigyeko ki. Kuba Maama Fiina ogenda muvuma nti okay, nti talina musambwa. Benzijanjaba amanyi nti nina emisambwa. Nzijanjaba abantu buli wiiki 10. Okumala emyaka 97. Mbeegobako nabwegobya abalwadde ne ngaba ne munoonyeeyo abasawo abalala. N'entambula ebula ne mba sitambudde na kikolo kya ddagala kimu ne nzijanjabira abantu abawera 1000. Omwesimba Maama Fiina omusobola. Oli agandi Maama Fiina bwe mbasusa Maama Fiina mba siwonyi. Kati omunesimba monsobola ojja kudda ku social media olekanira okonti ali toyina kasambwa nti ali toyina oba oyagala nkulaga nti nina omusambwa. Gwe jangu onsemberere. Kati abanwanyiza bo bamanyi bwenzito oluza sente bankubadda kigo. Jingo ina ekibuuzo kimutuuza.